abayimbi olunaku luno lw'abayimbi njagala tuyimbe ekitundu ekyo ekyokusatu kwe kusaba kwaffe. Ekitundu ekyokusatu. Yeebazibwe katituula abooluganda. Ntwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekiseera kino kyatuwadde ng'abayimbi okuweereza. Abasumba baffe abalungi be tulina olwaleero, Taata Sabadikoni Nabushensa, Venerable Canon David Mpaji ne maama, omusumba waffe omulungi Michael Mukasa Muwemba, patroni waffe, omusumba omulungi Reverend Geoffrey Sebina olw'abavubuka, omubuulizi waffe Robinson Ngabirano ne maama, Robinson Ngabirano ne maama. Mukama waffe yeebazibwe. Abakristaayo mwenna abatulaba, abatuwulira, Mukama waffe yeebazibwe. Tutwala omukisa guno okwebaza Katonda kubanga tetukitwala nti kya bulijjo. Okubeera ng'okyali mulamu ng'osobola okusinza Katonda kintu kikulu nnyo, kubanga ffe ng'abayimbi Katonda yatuteekawo ku nsi kuno tusinze Katonda ate tumugulumize n'abantu ffenna. Kyobola Katonda kye yatutondera ekyo. Amiina. Abakristaayo mwenna mbaaniriza. Era oluyimbo lwe tuyimbye ekitundu ekyokusatu kigambye abantu ab'ennimi zonna. N'olwekyo abooluganda tobwewuunya wala nga tutabulamu ennimi, kubanga ennimi zonna Katonda yakola ki? Yazitonda. Era ffenna tuli bantu ba Katonda, naye waliwo okusalawo okubeera omwana waani? Wa Katonda, ng'okkiriza Yesu Kristo, ng'obeera mutukuvu n'oyambala engoye ze ntukuvu. Kitaffe omulungi tukwebaza, tukusinza, tukugulumiza kubanga osaanidde. Mukama nga ngenda kwogera n'abantu bo, Mukama nyaniriza Mwoyo Mutukuvu kajja afuge mu kifo kino. Jjawo olwokaano lwonna olw'omulabe Sitaani. Ng'ekigambo kino tugenda kigabana Mukama kiyingire mu mitima gyaffe. Gulawo amatu gaffe ag'omubiri n'ag'omwoyo nga bwe tuwulira ekigambo kyo kisobola okutuyamba okuweereza mu mwoyo ne mu mazima. Ate Mukama tukwegayiridde bonna abali mu ffe nga tebeewulira bulungi, Mukama gwe tuma ekigambo kyo kibawonye. Abafiiriddwa Mukama basaasire, kubanga wagamba tojja tuleka nga bamuleka, onoobeeranga naffe ekiseera kyonna. Mu Kristo Yesu Mukama waffe nsabye nga nzikiriza. Ekitundu kyaffe eky'olwaleero abooluganda kijja kuva mu Matayo essuula 6 olunyiriri lwa 33 paka 34. Matthew chapter 6 verse 33 and 34. Mama, Mrs. Lugamba nti naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Kale temweraliikiriranga byajjo, kubanga olunaku olwajjo lulyeraliikirirwa ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo ekitugambye tusooke tunoonye obwakabaka bwani? Bwa Katonda. That to seek the kingdom of God above all else. Tulina okunoonya obwakabaka bwa Katonda okusinga byonna, kubanga ebintu by'ensi eno abooluganda byonna bikola ki? Biggwaawo. What does it mean to put God first in your life, to fill your thoughts with his desire? Olina okulaba nga ebirowoozo bye byonna Katonda yekka y'abirimu, kubanga bwe tunoonya ebintu by'ensi eno bikola ki? Biggwaawo. To take his character for your pattern and to serve and obey him in everything. Olina okuba ng'oweereza Katonda ate omutya nga omuweereza mu buli kimu ky'okola ki? Ky'okola.
what is really important to you? Kiki ekyomugaso ku bulamu bwo? Oluganda weebuuza, abayimbi, aba Sunday school abali eyo abatulaba n'abatuwuliriza. Omuntu yenna Katonda gwe yatonda, ekintu kyekyo ky'oteeka mu bulamu bwo n'olaba nga kye kisinga obukulu. Is it people, abantu, objects, goals, priority, kiki? Kusinga okwata ekintu ekyo n'okisooka okiteeka mu maaso okusinga Katonda. That means ekyo ky'obanga ogulumiza okusinga ani? Katonda wo eyakutonda. Any of these can qualify to become most important to you if you don't actively choose to give God the first place in every area of your life. Ebyo byonna bisobola okukola ki? Okubeera nga by'osobodde okugulumiza singa Katonda omujja mu kifo ekyo ky'alina okukola ki? Okubeeramu. 34 olunyiriri olwasatu mu Luganda lutya maama? Kale temweraliikiriranga byajjo. Tetweraliikiriranga byajjo. Kubanga olunaku olwajjo lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalwo kirumala. Olaba n'obeerawo ne weeraliikirira. Bannange okweraliikirira mukimanyi nti kibi. Okweraliikirira kibi. N'obeerawo atenze n'alya ki, atenze n'akola ki. Ne weeraliikirira. Katonda atugamba nti temweraliikiriranga byajjo kubanga ebyajjo olunaku olwo lwokka lumu ekibi kyalwo kikola ki? Kirumala. Tuyimba oluyimba ne lugamba nti emyaka 1000 lunaku lutya? Lumu. You can imagine emyaka 1000 lunaku lumu. Kati goneeraliikirira emyaka 1000 onootuusaawa. Abooluganda oluusi omulabe Sitaani atuleetera okweraliikira ne twerabira nti Katonda mu buli mbeera yonna abeera naffe. Tuli wano mu COVID, abantu beeraliikiridde leero tunaakola ki? Leero abaana banaabaawo. Abooluganda Katonda eyatutonda n'atuteeka mu ggwanga lino erya Uganda, mu kontinenti eya Africa, ajja tukuuma. Abantu bye balowooza ku ffe si bikulu. Olaba nti COVID bwe yajja, abazungu bagamba Abafrika leero bagenda kufa nga ki? Nga buuka. Ffe twagamba Katonda waffe eyatutonda ajja tukuuma. Tetweraliikira naye si nnyo, naye twasigala ku maviivi nga tusaba nga twegayirira Katonda kubanga twali tumanyi Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. That planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Worrying about tomorrow is time wasted. Oba omala biseera kubanga tomanyi. Wano tuba tutambula, bw'oba otambula ng'otambula bw'oti oba ogenda mu maaso. Naye oba osobola okumanya biki ebiri ki? Mabega Katonda byakuyisiza muno ga Mukama oli w'amaanyi. Naye bw'otandika okweraliikira naye oba n'atuuka eri, oba tomanyi oba onootuuka oba tookole ki? Tootuuke. Okiraba ekyo Katonda kyatukola. Sometimes it is difficult to tell the difference. Careful planning is thinking ahead about goals, steps and schedules and trusting in God's guidance. Amen. When done, planning can help to elevate worry. Worries, by contrast, are consumed by fear and find it difficult to trust God. Bw'otandika okweraliikira omwoyo w'okutya akola ki? Akuyingira ati fear okutya Sitaani ky'ekyokulwanisa ky'akozesa okulaba nga atulemesa okuweereza Katonda abooluganda. Kitugambye tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaakola ki? Binaatwongerwako. Bw'otandika okutya nga Sitaani ayingirawo ng'agamba olabye ate awo tokola. Abayimbi Mukama waffe yeebazibwe, mwebala okuyimba kubanga bagamba bannange kavudde ate tunayimba tutya ate tubeera kumpi. Katonda eyabatonda n'abawa amaloboozi ajja bakuuma, ajja balabirira. Don't fear, don't be afraid. God yagamba I will be with you. Ajja kubeera naffe mu buli mbeera yonna. Tolina ssente, Katonda yayinza byonna. Eggulu n'ensi na byonna ebiri mu biki bibye. Weebaza Katonda nti oluusi tulwala Katonda n'atuwonya. Ani akuwonya? People trust scientists. Ate nga aba scientists Katonda ye yabatonda, naye nga ffe twesiga Katonda. Yoyo yayinza byonna, yayinza okutuyamba nti embeera bw'eba egaanye yabeerawo. They let their plans interfere with their relationship with God. Don't let worries about tomorrow affect your relationship with God today. Toleka ebyokweraliikira bijjewo enkolagana yo naani ne Katonda. Katulabe Proverbs engero essula 8 olwa 17 egamba etya? Proverbs 8:17. Engero wanegamba egamba etya? Wanegamba I love those who love me, those who seek me diligently will find me. Katonda wagamba njagala baki? Abanjagala. Engero essula 8 olwa 17. Olunyiriri 17. Njagala abo abanjagala. Njagala abo abanjagala. N'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Abanyiikira okunnoonya bajja kukola ki? Kumulaba. Yesu bw'onyiikira okunoonya Katonda era okola ki?
omulaba. However much twali mu mbeera eyo ey'akazigizigi, abantu baanyiikira ku maviivi ne basaba Mukama gwe watutonda lino eggwanga liri o Uganda, my God uphold the national anthem erina ssaala zokka abooluganda. Naye Katonda yabeera n'agamba ngenda kukola ki? Ngenda bakuuma kubanga twanyiikira okukola ki? Okumunoonya. Then Jeremiah 29:13 egamba etya? Jeremiah 29:13 egamba etya? Jeremiah 29:13 era mulinoonya ne mundaba bwe mulinkenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Amen. Mulinoonya mulikola ki? Mulindaba kubanga wano tugambye nti seek the kingdom of God first and the rest will be added unto you. Okiraba nti mulinoonya mulindaba mulinkenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Kwagamba Katonda akebera mitima. Abooluganda ffe bwe tutunuulira abantu, we look at the physical appearance. Nogamba oyo alabika bulungi, yakula bulungi, naye Katonda akebera omutima n'agamba omuntu ono mu butuufu anoonya. Kyova olaba obeera mu kazigizigi oli eyo wekka. Oli eyo wekka nga tewali muntu aliwo, oba muzaddewo oba mukyalawo oba mwami, Katonda yekka yali naawe n'omubuulira. N'omugamba Mukama nsuuno ndi mwonoonyi, nsaasira, wano ndi mulwadde, nsaba kuwonyezebwa. N'akola kikubanga oba omunoonyeza n'omutima gwe gwonna ate n'omwekenneenya n'asobola okukola ki? Okulaba. When we do things without the will of God, we only get problems. Bwe tukola ebintu nga tetukoze kusinziira ku buyinza bwa Katonda, tukufuna biki? Bizibu. We should always advise our children even if they assume that we are against them. Amen. Saawa zino abaana basomera ku Zoom, balina amasimu. Naye omwana olina okumulaga nti Katonda yayinza byonna. Zoom weeri, abasomesa bano mwebamuli abasomesa. Naye omwana bw'oba omusomesa ng'osomesa, n'olaba omwana azannyazannya ogamba, Beatrice, why are you playing? Lwaki ozannya? Kubanga oba omulaba naye wano ku Zoom bw'omulekera essimu, olowooza oluusi agenda n'alaba ebintu ebitali bituufu. Okiraba? So omwana oyo bw'omusanga ng'alaba ebikyamu, togamba ate bwe naamugambako munange abaana ba children rights atajja kunyiga, mugambe ekyo kikyamu, ogenda mu kuzikirira. Kubanga tonoonya mu kulowooza, mu kwogera, ne bw'olaba ekintu ekikyamu, you go astray. Okiraba? Ajja kulaba ekintu kikonsuminga obwongo bwe, agenda kula abebe nga tatya Katonda. Kubanga Katonda tusooke tunoonye obwakabaka bwe, n'ebeera bijja kukola ki? Bijja twongerwako. We must have purpose when serving God. Tulina okubeera n'ekigendererwa bwe tuba nga tukola ki? Tuweereza Katonda. Seek the kingdom of God first and the rest will be added unto you. Tulina okubeera n'ekigendererwa kubanga nze naawe Katonda yatutonda nga alina ekigendererwa. He has a reason why he created you and me. And he gave you the talents and gifts. Each one of us, tewali atalina kirabo, tewali atalina ebirabo oba fruits of the Holy Spirit bye yamuwa. Ebyo Katonda yabituwa tusobole okubikozesa kukola ki? Okumuweereza. We should always put God number one because he's the giver of everything. Amen. Katonda yalina okusooka yatuwa byonna. Ojagamba nze nasoma. Abazungu abalaba balina amagezi. Tulina baprofesa bagamba ffe twasoma ebintu by'ensi eno bikola ki? Byonna biggwawo. Mu economics waliwo kye bayita buffer stock, mu agriculture kyaggwawo ekyo. Ebitabo byonna bawandiise baprofesa bimaana bikola ki? Naye ekigambo kya Katonda abooluganda tekirikola ki? Tekiriggwawo. Kubanga kyo buli kiseera kibeera, it keeps on renewing us in each and every situation. This word has the answer for us, for our situation. Mukama waffe yeebazibwe. We should not undermine people. God can use anybody. Amen. Ng'oweereza Katonda, don't undermine anyone. Bwabanga serikali, bwabanga ayera, bwabanga oba yakufumbira waka, bwabanga oba yasomba kasasiro, oba bwabanga yasindika kigali, buli muntu yenna abooluganda Katonda gwe yateeka ku nsi kuno bano ab'ebyuma bonna bantu ba Katonda. Ate Katonda yabawa obuyinza, yabawa amagezi, n'abawa ebirabo, he created them with a purpose waliwo ekigendererwa ebyo byonna bye bakola. So we should not undermine them. Look at Moses. Moses yali tasobola kwogera. Era Katonda bwe yamutuma genda ofeesinge Falaawo ogamba ate abantu bange. Yaganza sisobola kwogera n'amuwa Alooni. Naye Katonda yakozesa Moses. Naye mu buntu ffe nga bwe tulaba tanga we musajja atamanyi kwogera, anaakola ki? Anaayogera. Tajja sobola kwogera. Look at Joseph. Joseph baganda ba Katonda yamulaba. Last Friday nali sharingako nti you are not an accident. God knew you according to Psalms 139.
When your bones were being joined together in your mother's womb, God was there secretly watching you. Your parents might not have planned for you, but God had a good plan for you. So olaba Joseph yali awo ng'agamba abazadde bannange naloose ebirooto, naloose nga banvuunamira, naloose bino. Abazadde be tebaamanya nti Katonda yali amaze omulonda, baamulaba ne balaba akasajja akato. Naye kubanga Katonda yalina pulaani ennungi, ye yanoonya obwakabaka bwa Katonda, yasobola okubeera prime minister, naye yalina okuyita mu bigezo eby'amaanyi. Ne mu nsi muno abooluganda nga tuweereza Katonda, tekitegeeza nti tojja kusanga bisoomooza, ogenda bisanga, naye omutima gwo kikulu nnyo mu maaso ga Katonda. Guli luddawa? Are you here to serve God or to serve people or to serve yourself? Bwe tuweereza nnyo abantu tetusiima, ekyo mubadde mukimanyi.